Muna Uganda wano wetulaga wesibe enkoba wenyweze mwenna mukimanyi nti z'omwezi 5 waliyo ekintu kimu kunona Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe Entebbe wabula byonna nga biri awo Bobi Wine asinzidde mu maanyi okujjako Gen.M7 amuteeke ebbali awummule. Minisita wuune yeegase ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ategeezezza nti yalabula dda mwami Museveni yeesonyiwe Bobi Wine oboolyawo amuyite banywe ne kacaayi asobole okuba nga amukkakanya. Omukulu ono agamba Gen.M7 teyampuliriza wabula omwana amutadde ku kikaliriro. Mu ngeri y'emu bajjo bamaze okuba nga bamugwamu bano bambega abasindikibwa mu NUP okubanga bajibega mukwano gwange. Ebirala bingi ogenda kubeera nga ate obiwulira. Linda owulire Obunkenke Bobi Wine bw'atadde mu bakungu abali mu gavumenti nga balaba ebifo byabwe bigenda omwana abibasuuza byonna n'ebisingakaawo ngenda kuba nga mbikutuusaako. Mbaanirizaako mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mugoberera omukutu gwaffe. Eno ye DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero obutali kulwa njagala mbe nga mbatwalirawo amuwaaka muganda wange ebintu byakaaye dda abakulu abali mu buyinza kaakati buli omu asika munne ku kutu amugamba tukoze tutya omwana ng'afuuse ekizibu. Robert Kyagulanyi Ssentamu baaba tannaba kutuuka yadde munda mu ggwanga erya Kenya naye Obunkenke ku airport ku Ntebbe road wonna bayiyaama gye emmotoka. Njagala kubeera mukwano gwange mpuliriza nga nsookerako side zeno tusooke tubeeko bye tutegeera then nzije nkutwale muwaaka ogenda kuwulira ebigambo olunaku olwaleero. Wabula nzikiriza nkujjukize titutambula ne Sheikh Ashrafu omusomi wa dduwa munoonyeeko mukwano gwange gwe wenna eyeetaaga obuyambi ng'embeera oboolyawo ekuzitoweredde ng'embeera ekaluubiridde oyagala genda bweru wa ggwanga noonya Sheikh Ashrafu asobole okubeera ng'ate amala ebizibu ebisingakaawo. Njagala tubeere nga tugenda butereevu nnyo wabula nga tetunnaba kuba nga tuseetula emboozi. Njagala kusooka nkuwe ku biki ebigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 5 tekyali kulanga kulala leero 2 tekyali kulanga kulala gwe nakitegegede jjukiza munno ajjukize munne nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwe nnyini anaasigala ewuwe ng'atudde mu katebe y'anaasuula bannayuganda mu katebe. Anti kwolwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali alina okutuula Entebbe mu Ntebbe ffenna mu bungi lwe tugenda okumukima ku kisaawe Entebbe era nga tuli baakumuyisaawo okumpi n'Entebbe tubeeyo. Okay, mukulikeeyo mukatambyako bwe tuba nga tuvuddeyo butereevu nnyo najja wano omwezi oguwedde ne mbagamba nti waliwo abantu abafudde abantu mu NUP oba abawagizi ba NUP abatategeera nenzija ne nkugamba nti omukulu amanyiddwa nga Bajjo n'omukulu amanyiddwa nga Abitex bafuulidde ddala bannayuganda abatategeera abawumbatuutu ng'ekigambo ekyo bwe bakikozesa. Era nasinziira katambi ka Ronald Mayinja bwe baali bagamba nti bagenda mukomyawo yeegayirire bannayuganda ku byazaakola. Ronald Mayinja yawulikika ng'agamba nti oboolyawo yejjusa buli kimu kye yakola naye yakikola mu busungu. Ne weebuuza busungu ky'omusajja omukulu atamala kulowooza. N'abazungu bagamba think twice before you act. Kakati ng'abannayuganda oba Robert Kyagulanyi Ssentamu wazza tugamba nti oboolyawo bannayuganda kati babuufu mubeere nga mwegendereza bye mukola ne bye mwogera. Bajjo olunaku olwaleero bimuweddeko bw'abaddeko ku Radio M yabadde ya lunaku lwaggulo program ne bakuba amasimu. Njagala owulirize akatambi kano njagala owulirize akatambi kano. Ekisinza okunnyumira abantu bamanyi buli muntu ayite emabega oba ayite ebbali nga yagala kukozesa NUP. Katulaba akatambi kano. Tukira ku nsonga ssebo. Mwami Bajjo. Yes ssebo. Mwami Bajjo twayinza nnyo pulogulaamu zammwe ze mutuusaako ez'ekisiro ezitazimba ggwanga ezireeta diversion mu bantu eya buli kaseera gwe ne mwami Wisdom Kaye ne banno bawuma Lukisekka.
mwebale nnyo okuteekawo njawukana mu kibiina kyaffe ekya Nuupu. Omwami Bajjogwe kennyini wavayo n'okwata Bayibuli n'olayira n'okulayira oli musiru nyekizikisajja gwe omuto aba bakuteeka jaka ebinyo byo ogende tukwate essimu ng'oyogera by'amagezi bana abawagezi baali eti sikaati mwefuge tuka ku nsonga naye bw'oba musiru nga nkuggyako olinga emizikisajja gwe oba otegeera mukwano gwange nga tetunnaba kwolekera katambi kenkuleeteddako olunaku olwaleero akagenda okuba nga kakwewuunyisa akatambi akooleka Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuuyanyiza Gen.M7 era nga mu kiseera kino batuula bufoofofo okulaba butya bwe bagenda okukwata embeera kubanga Kyagulanyi Ssentamu we yatuuka munnange oyinza okwewuunya butya bw'omukwata ne butya bw'omwesonyiwa kubanga bw'omuleka akukosa ate bw'omukwata era akukosa kale nno entuula ze batuula mu kiseera kino nga tetunnaba kuba nga tuzituukamu njagala kubeerako wenkusoosa nga nkusoosezzaako eno waliwo obunkenke oba olyawo Kyagulanyi Ssentamu bw'ataddewo nga buli wafuluma eggwanga Uganda abakulu basigala mu bweraliikirivu kyokka buli wabeera mu Uganda ate babeera mu kutya okw'ensusso dwaki olw'ensonga nti bw'omuleka mu Uganda ebigambo by'ayogera ng'atambula mu bantu byokka bulabe ate ng'abantu bye baagala kakati okubanga okumuwona ayina kugenda bweru wa ggwanga kyokka bw'abutuuka ebweru w'eggwanga n'alyoka atokomoka ebigambo nga biringa bye bamuteekamu obuteesi njagala kutegeezaako nti eggwanga erya America likimanyi bulungi nnyo era ggwe wenna ayinza okuba nga totegeera bintu bino nga bwe bitambula bikulaga ku ngeri mwami Museveni gye bajja bamukecurako obuyambi oba olyawo n'ensimbi okuva mu bitundu ebimu oba mu sectors ez'enjawulo ekyo kikulaga nti America eyina omukono oba eyina sse eyina engeri yonna gyeyita mu Kyagulanyi Ssentamu era nga twategeezeddwa nti buli wakwata ekkubo n'agendako sayidi zeeyo oba olyawo wabeerawo abakulu mu gavumenti bagenda maaso n'okubeera nga sinkana wabula njagala nkuwa akatambi kano bwe tukavaamu bwe tuti ogenda kuwulira bwe tukavaamu bwe tuti ogenda kuwulira ebyewuunyisa minisita wa Gen.M7 agambye nakulabula mwami Museveni nakulabula nenkugamba va ku musajja akasajja kayito jonywe nako kyayi okawe ekifo wagaana okuwulira kakatire kakakuvuge ojja kawulira minisita kyono avudde mu mbeera n'alyamu mukama we olukwe security eri tight ku Entebbe road 1 million march nali wale wa Nuupu ne Nuupu yavaawa bagamba nti bakolera president Museveni ekyo toze kiwulira naawe naye nze kyemmanyi esebo Nuupu eno erimu omukono ogw'amaanyi mukono ki kubanga abaana ba Nuupu bwagambye we are now protected nize mbu international community eba protecting ye protecting obwana bwa Nuupu nerwo olinga atalaba emabega Kyagulanyi yagamba abalonzi nti mufune bwandaga muntu mwe mugende mulonde musirike ebirala mubimulekere kati atali so biraga nti bibamulekera bye kitegeera kubanga mu byafaayo ebya Uganda mujanga president Museveni ajja mu buyinzi sirabangako omuntu wa opposition mukambwe ngono atambula bwati murabada style besije yakanga muko naye ate kuba yono ate ndala kutaka nebweru w'eggwanga kuba yono ndala bamulanzi enelimu omwezi 3 ali ku meetinga Ugandan community mu Johannesburg South Africa ngenaku z'omwezi 4 agenda kweyongebwako ba pro democracy leaders all over the continent that is Africa all over the continent agenda tulako nabo meeting Johannesburg South Africa ani afanding omuvubuko kati nga 5 akomewo wano zivuge Uganda ajja nze kyenasabe kyabadde ekyo twayogedde naawe saagala abasajja ba NRA bazinga ba firebase NRA eryekadde esisinkana aba firebase kyeneralikirya kyokka omukulu akomawo Uganda kubanga waliwo eggaayo ebigambo neyebikolwa eyebigambo egamba ffe tulina buzibu bwonna tuna kisi tujja naye bannange waliso mufumbirani yamukola lwaki
kubanga bikyagambira mu Uganda siwulirangako mu opposition ate awanda bigambo n'akuba nga waiso wakola ki obwana tebubanga ICC bwatuukirayo ddala nga si byagundi si byamannyo wenu ine ne uba bwatuukayo n'enkuba gye bakuba ndala eno enkuba mufumbiro gye muli kukuba mwetoolodde nnyo abasajja kajja mubeetoolodde eno bwowulira Ssemujju Nganda awanda bibi na busunaasuna kakali radio z'omu Busoga nziwulire ennaku zino aba movement balinyanga abaasigala okusirika obusirisi lwaki oyogera tokubyewo nnyo balina issues ez'okwogera ezizimba eggwanga omukulu Gulume wasirikira ki obwana ba Nuupu nga bwogera nnyo RDC Gulume omukulu Gulume mukodomi wange RDC oyo muzeeyi wange Asumani Basalirwa yagambye nti bannange 2026 bwejja addayo ku Kyagulanyi abadde ngawa abadde bizimba abadde bweru bana bwamuvugiramu eggaali ku nsonga y'amayirungi Asumani Basalirwa tukutumidde nnyo Munnayuganda katukozese omukisa gwe gumu okumanya lwaki abasumba b'abalokole abasinga oboolyawo tebaagala boogere ku Gen.M7 tebaagalira ddala kuwulira muntu ayogera ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda bano beesigamiza kubanga mwami Museveni ye talina buzibu n'abafere talina buzibu gwe kasita oba nga totaataaganya ntebe ye gwe feranga bw'oyagala kakati bano bapasita abasinga babulimba babubbi njagala owulire pasita ono yaleese peeni mukwano gwange simanyi oba ewandiika ku mazzi ne kale katugifune. This is a pen eno nno kalaamu and it will have the scripture ekkalaamu eno egenda kubaako n'ekyawandiikibwa and this is the plan era nga eriko pulaani y'ekkanisa and you are asking God, era nga naawe osaba Lord, katonda as I'm building for you, mukama katonda wange nga bwe I'm nkuzimbira writing this application for a job, mpandiika application eno nga nsaba omulimu for a new business, olwa bizinesi for empya this or that. nsaba kino na kino Use this pen to write the application. kozesa peeni eno ng'owandiika okusaba On the kwo other side, ate ku ludda luli it has the scripture, the kuliko word of God. ekyawandiikibwa nga kino Read it kyekigambo for kya them. katonda. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. So these pens Kale kalaamu zino will come in different way zigenda kujjira mu ngeri ey'enjawulo and with different scriptures. n'ebyawandiikibwa eby'enjawulo. So that scripture which will come to you, ekyawandiikibwa ekyo ekinajja gy'oli it will be that the Lord has chosen it kijja kuba nti mukama kyalonze for you to use. gwe nga ky'oba okozesa Use it on your business. kikozese mu bizinensi yo. Use that pen when you are going for your exams. kozesa ekkalaamu eno ng'ogenda okuwandiika ebibuuzo byo. Give it to your children. giwe abaana bo. It is not empty. kalaamu eno si njereere. No. nedda. It will come with the authority of God, ekkalaamu eno egenda kujja n'obuyinza bwa katonda, with the power of God egenda kujja n'amaanyi ga katonda to effect okutuukiriza whatever you are writing down. buli kyonna ky'owandiika ku lupapula. Remember, jjukira it is not an empty pen. si kalaamu nje. Okay, mukwano gwange oyo ye Pastor Robert Kakande wa Kakande Ministries. Tajja walokole mwekoze bintu temwagala kunyega ku buyinza we bukyuka naye mulimu kubba bubbi bantu. Njagala kubeera nga nkutwala mu kenjawulo, njagala wano tuwulirizeewo bulungi. Ampuliriza Professor Gilbert baali baseka Bukenya yavaayo n'ategeeza Gen.M7 nti wandibadde weesonyiwa Bobi Wine nga tetunnabatuuka waawo. Professor Gilbert baali baseka Bukenya yennyini yavaayo n'agamba nti ono omulenzi gwe bayita Bobi Wine si mwana wa kuzannya. Stage Bobi Wine kwali n'obumalirivu bwalaze obunkugamba embeera yonna gye bamuyisizzaamu eŋŋuma gy'agigumidde n'asigala ng'ali strong. Ono omwana si wa bulijjo, ono omwana si wa bulijjo.
era yategeeza nti Bobi Wine asobola bulungi nnyo okufuga eggwanga era baali bamubuuza n'agamba nti ono mukulembeze alaze courage alaze nti muvumu ate si mutiitiizi. Ampuliriza, omukulu amanyiddwa nga Gilbert Bukenya ono former minister mu gavumenti ya mwami Museveni, y'omu ku basajja ababaddewo nga woyogera amannya gaabwe gawulikika. Njagala nkuwa akatambi kano bwe tuvaayo nkulaga ebigambo ebirala byayogedde bwe yali alabula Gen.M7 ng'amulabula ku Bobi Wine ng'amugamba ono tomuyita waabayaaye, ono omuvubuka yasoma, muve ku bano babebe cool baana baali babagagga naye okusoma tewali yadde, ono omwana yasoma gwe muzalawa. Katusooke tufuna akatambi kano. Okalabamu eriiso ng'okakulembeze nga kannabyabufuzi ng'akafuzi ng'omukulembeze ow'abantu ate omugumu okijjako ki gwe senga ndeeta nemulu nebaawe sasaawo misinde gyedduka wekokera ddala mu gundi nekobola wakakuba sasaawo neritakakwata enkya kayambala bikooti bino na bikofiira nekaddayo. Sirabangayo Muganda ku ssaawa eno ey'abaana abato mumalirivu bw'atyo nga Kyagula alina leadership. Naye ngenda nempulira buno buli ku Facebook buno social media bwe bujja okwonoona abantu abandibadde abakulembeze okukulembera. Anywa njaga bwe nkulaba gwe atanywa njaga walyanga ki? Kati oli bwe yanywa njaga ginywe. What's the problem? That is not our business. Yes, it's not your business. Obulumpenizo obwo ate businga kubeera wano waffe mu Buganda. Owanti lwakuba oba bwakuba bwavu bwe buli bwewayogeddeko obutunzi omwoyo. Obwavu obw'ekika ekyo si butuufu. Njagala butandika kweyogerako bwokka. Ampuliriza oye Professor Gilbert Bukenya ng'annyonnyola ng'ategeeza omanyi tutera obbagamba kakati gwe wenna mukwano gwange ng'oyina amagezi tegeera, ng'oyina amatu wulira. Gwe wenna gwe bakozesa okulumba Bobi Wine lumba Bobi Wine at your own risk. Bwe kibanga ba minister akatengo kabayitamu, bwe kibanga minister akubira Gen.M7 n'amugamba omulenzi wa tabu. Kati ate gwe Asabye Kato, ate gwe Ronald Mayinja, ate gwe bakozesa bwabanga minister avuddeyo n'ayogera ebyo. Ampuliriza, gwe wenna gwe bakozesa okulwana Bobi Wine, lwana Bobi Wine at your own risk. Ono Katonda yamusindika ayina kyamuleetedde, yayina ensonga lwaki. Ekisooka Bobi Wine okujja mu byobufuzi yajja kuswaza b'amasuuti. Bobi Wine okujja mu byobufuzi yajja kuswaza baasoma. Bobi Wine okujja mu byobufuzi yajja kuswaza boogera nzungu nga basuulako nsuule bazifuuwa kubanga tebalina kye bayambye eggwanga. Kyokka Katonda laba bw'alonda omubanda, laba bw'alonda omwana wa ghetto from nowhere there, eyo eyali talina na byabufuzi byamanyi. Gwe baagambanga munyu wa njaga, gwe baagambanga mbu simanya muli w'amayirungi, gwe baagambanga nti tagwanidde muyimbi amanyi kuyimba. Mu kiseera kino yatadde eggwanga ku bunkenke, eggwanga ng'akyalimu n'okutuuka ng'alifulumye. Teri mboozi ndala yonna okuggyako Robert President Kyagulanyi yavuga mu matu g'abantu. Njagala tweyongereyo ku Professor Gilbert Bukenya. Yagenda maaso n'okuba ng'agamba mwami Museveni nti kyekiseera omwana oyo oleme kuwuliriza bye bagamba. Oyo omwana wa njawulo. Ekisooka bw'ogamba n'okusoma tebaasoma ne Makerere tebagimanyi. Omuntu gw'oyogerako wa Makerere. Abamu kuba muvuluga tebalinyangako na Makerere. N'amugamba wandibadde oyita omwana oyo n'onywa naye akacyayi okwewala ebiyinza okutuukawo kubanga nze mulaba oyo omwana si wa bulijjo. Mwami Museveni
Professor Gilbert agamba mwami Museveni teyampuliriza ebigambo byonna bye namugamba yabiyitangako buyisi naye mu kiseera kino kampulire nti nakitegeera kansuubire nti nno ebintu abiraba bye namugambanga oboolyawo singa yayita Bobi Wine mu ntandikwa yandibadde tali ku bunkenke mu kiseera kino omwana agenda ebweru w'eggwanga bw'ategeeza amawanga atagatuvujjirira ku buyambi nga America Bungereza n'amawanga amalala agenda alabisa agenda ajjayo ensobi ate nga tebakyalina kyamukolera yasukkadde emikono gyabwe. Professor Gilbert Bukenya yayongeddeko n'agamba nti Bobi Wine mu kiseera kino tewali kubuusabuusa asobola okukulembera eggwanga era ajjudde karakita ez'obukulembeze ajjudde karakita ez'omukulembeze owaddala oba okitegedde era n'alabuliramu opposition n'agamba singa opposition mu Uganda yali bumu nga yeekutte ekitole yandibadde yeegatta bwegassi ku mwana ono ne bava mu kumulwanyisa mbw ate yava mu njaga. Professor Gilbert Bukenya agamba enjaga kitegeeza ki? Twagala tukulembera so tetwetaaga njaga oba aginywa tebitukwatako ekikulu nti karakita zirina mukulembeze. Njagala nkuwa akatambi ka professor mukwano gwange nzije tu wrapping up this show ey'olunaku olwaleero kasooke tumufune. Uganda erina okutandika okwebuuza abaana bano abato kiki ekibakumamu omuliro, kiki kyebalaba ekizibu, tutule nabo tutya nesi kuba mu bavumi bano bageto bano basiru no kuba bwe tunuulira nabo muyita bageto basoma mu Makerere bamala university ate mwaba ne Makerere tebawonyayo. Ono mwana ono Bobi Wine ono nze sikyamuzanyirako. Omwana ono alaze kareji mutamukwate bulungi ajja kubeera mu 7 1981 ajja kubeera mu 7 1981 kuba omuntu kasalaga kareji natuka ku point yatuseeko nyono navuma oli navuma naye nga yali ku kareji ye ati muto in fact singa nze mbeera president wa Nseno nandibadde nyonya y'ekyayi n'obote bwe bamugamba mu 1981 lwaki tonywa na mwana oli kyayi naye nsagala kunjakasanga mu Luweero nkatteko nange kajja kufiirayo kafiirayo mu Luweero. Bobi Wine tulina okutandika n'ensi omusiisirizaako akazigo ategeere ensi efugibwa etya ategeere buzibu kyobeera mu nsi kwegamba kubanga yejeeyo abalala tutya. Oyo ye professor ampuliriza ebigambo bingi ebyogeddwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku byo munywe wanjaga ebyo ebirala musosoze mu mawanga ekirala Bobi Wine muyimbi si munnabyabufuzi era nawulirako olunaku olumu omukulu amanyiddwa nga Kayindo Tafiire bwe yavaayo n'ategeeza nti bino byabufuzi si kuyimba n'agamba Bobi Wine muwagala nnyo nga muyimbi era musapootinga naye bino byabathinka byabalowooza naye nga yeerabidde nti eggwanga oluwaleero erifuuse ery'ettabbu mu kulwana olutalo nga erwana n'ensi kirimaanyi kirimeggwa amanyiddwa nga Vladimir Zelensky talina wadde experience agifunidde ku mulimo wabula experience gyafunidde ku mulimo abasajja aba Russia abakulirwa Putin bakaaba amaziga buli lunaku era wetuwogerera olunaku olwaleero balangiridde nti oba olyawo olutalo Russia dwanjibeera nga lugitudde mu kifuba dwandibeera nga dugiremeredde. Yaleeta abalwanyi ab'enjawulo abawaagi National Machinery baagaana eyisa abalwanyi okuva mu mawanga ga Africa n'ensi endala ezigyegasseeko akasajja ka Zelensky akakulembera eggwanga erya Ukraine kagaanye okubanga akasajja kapondooka. Ukraine abakulembera yali muzannyi wa firimu okufaanaganako ne Kyagulanyi Ssentamu
yali muzanyi wa firimu, kaali kasajja ka komediyani okufaananako Kyagulanyi Ssentamu, yali mukonkonyi wa ndongo. Kakati bw'oba onyooma Bobi Wine, genderera, mu nsi wali abantu babika bibiri abatali bangu. Asooka ye musomesa, owokubiri ye artist, abalala bonna bajja buzzi. Njagala bateera wano bagambe nti atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi, tusinkane mu kalala.